Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, atiisa! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born Kazibwe Kapo. Ngarumu match Hotel Africana. Ono simu sikako ono wa bwino chirika vya fresh banange. Okwinga shinje mtwale bili, vyapi mtwale tano. Emezi ya milioni 3. Ndabili match ali kagadi mu Kisawe. Atenga 3 match ali ku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana mwana yimbe bisoje na bimere goosebumps. Wakutoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebiwaza Kazibwe Kapo. Bibebe otabadde. Nabi. Nkubanja nzenera okapesa. Olwo ne bitegekebwa. Yasin K events. Amalobozi gabeere wansi. Kati kano kasibe kano wano. Julius katutandike. Julius katukole ekyaffe kye tukola bulijjo. Ojette ka science mungi mu shoot eno ogitulemese. Abo mayaba abali mu theater akyusa ate simakyusa otunula eno tebasobola kukola nga tewali kamera nnya. Nti kati bw'ogira kyusa tunulako. Omala otunula eno tetujja sobola. Twabyanguya. Tuli ku content tukola. Mirundi yaŋŋamba ekisinga obulungi bantu kubawa magezi si wawe mutudde bwe mufaananye. Era oli bw'omusanga ava mu nnimiro nga yalina amagezi tandikiraawo agawa abantu. Munaagenda okujjukira nti yali addugadde nga mumaze. N'emirundi oyo omwana oyo ajja tufuga oyo wangi ajja tufuga olaiko kuba weenaaleemu bate batufuze nnyo kati bamanyira okubukulembeze buli we bakwata tebata nga tannawulira buyinza bwe nti bukutuuseeko nga tannawulya takujjaako omusaayi guzze takujjaako ngalo. So ye embeera eri awo. Producer katuli set tusobola otandika ku Lemonade Hotel yo tugiyiseemu. Naye kino ekifo kyenkyagaddeko tebalina mbwa. Kituufu. Ffe tugula ebyokulya n'ebyokunywa tebatuzzamu ate simasooka okola oti. Osasule ekifo ate omutuddewo nga bandi. Naye babuloga mutuyambe temwesiba ku Lemonade. Twali ku Joyster baatugobayo ne bagirumba bakwatirayo balwanirayo. Engumi emanyi okuvuga. Ate ya mirundi ne mutabani we yavugirawa. Naye muli serious balwana. Gwe gwali gusooka olowooza. Omwana ne taata. Olowooza gwe gwali gusooka. Olira. Kati osobola okunfunyiza ebikonde n'odda ewange. Anti n'oba gw'ofuga eggwanga ne bagamba oyo mukulembeze gwana naye nga nze mmuzaala. Kazibwe Kapo ssebo. Oli bw'aba nga mukulembeze wa ggwanga yakkubye dda. Nadde ewuwo. Ate atya. Gwe towulira kati ffe tukuze eno omwana wajja kkula atandika okukuleeterangayo kanyama otandika omuyita ssebo. Ssebo sooka ojja ettuulemu wano. Kakati akanyama tekampise nze siri nte. Ente gye babonyabonyanga yakubaaga naye nga bagireetera akawato gisavuwaza ze bankole. Omuntu alaba aterako n'otunnyo ne roza omusajja njagala bannange. Naye aba ayagala ssavu. Kati gwe kyogamba mutabani we olukuvuma ati oba olugezaako okwokya eŋŋumi. Naddeeka. Ewange ne bw'abanga asula mu golofa ndi mu nsiisira eri yeebe yange tadde. Nati kintu kufunyiza muzadde bikonde kinene. Muyinza okufunamu obutakkaanya naye ne mutayomba bigambo binene olaba ne woba onenya muzadde. Waliwo ebigambo by'okozesa nga bya bukkakkamu omugamba munne taata oba maama mbadde nze ndowooza oba twandikoze bwe tuti naye tuyinza kujja n'ogamba taata ekyo ŋŋaanye. Bw'olaba nga tekikola omugamba ekyo nkigaanye. Ng'akikolera wuwo. Ne mugenda mu maaso. Ng'akikolera wuwo. Owaayi gundi kyamagero yatugamba buli omu alina bw'afuga amaka ge. Buli omu alina bw'alaba ebintu bye kyaivola nze seyingiza mu nsonga za. Nange sizinga naye by'obuzadde bifaanaganamu. Kuba ate mu nsi muno ky'okola muzaddewo obudde bwonna mpozi nga toozaala oba ogenda kisasula mu baana bo. Kati ekyo katukirinde bwe kirituukawo. Gwe yonna bw'ogiraba oti eŋŋumi n'enyooka naawe olugira ng'ozaala. Gwe towuli abantu abagamba mb'okusanga nazaala wange nsanga amalaalo ng'enaaleze mwana mulenzi. N'omugamba obulamu ebibbanga ky'okufuuka nazaala. Naawe wuuna gw'oleze omuyina ku bbeere. Owaayi ebintu si byangu. Omusajja abadde bakayanira eddiini y'Obuyisiraamu. Ne ntegeera kyekiri omusajja kye yatugamba nti gw'osobola okulaba mukaaga ono n'alaba mwenda. Kisinziira w'oyimiridde. Kuba buli abadde akayana abadde mutuufu. Oli agambye nti mu mateeka g'Obusiraamu temuli mu kusoma Qur'an. Ate nga Qur'an ye constitution y'Obusiraamu. Naye toyinza gani tosoma Qur'an.
mugali amateeka pillars of Islam tekiri ati eddiini etambulira ku mateeka kakati onootegera otya amateeka nga togasomye owaayi katumale okukola sheeno ate tuddeyo tukaayane kuba kati fena nga betuli wano tunyumya kimu alumuzirimu kuba kati nina ate akapya kenjize leero ogambye nti ate anywedde omwenge eddiini tekyagalirako ddala kibi nnyo anti ovaako vis-a-vis alidde embizi oli asigala wakiri oba ategeera ate ne example zowadde nga ntuufu gwe ate ovaako nti be bamusanga omusajja oli ne bamugamba nti ku bintu bisatu kolako kimu oba tugenda kukutta webake ku malaaya oba lyembizi oba nywa omwenge n'asalawo okunywa omwenge bwe yamala okutamira biri yabikola yeyagalidde ebibiri yawunzika ne malaaya amufunye nga n'embizi agite kuba batakyategera ate obanga walidde embizi obeera osigadde okola ki naye ate abantu omwenge bagunywa nnyo bwe balowooza nti embizi mbi nnyo nze kanywemu omwenge abasiraamu banywedde omwenge sizoni eno kapo abasiraamu banywedde omwenge si bonna batono naye lwakuba nti omuntu buli wokola ekitakkirizibwa kirabika nga ekingi buli wokola ekintu kyebeewuunya kirabika nga kingi kibanga kuyiwa ttondo ly'amafuta mu pipa y'amazzi oyinza n'okulooza nti ge mangi njagala kunoonyako sheek mafu ompadde talking point eyo mulungi ndabe gye tunaatandikira naye oyo mumanyi abagaga bange ekyanjaawo sheek mafu bw'oba olaba sheeno abasajja bange ekyanjaawo bakomplaininga bagamba tokyalabika ku muzikiti wano ku US Mall tokyalabika aye tugenda mu kisiibo ekyokubiri bagamba waaki toli ku kasuku live ebbanga atutedde ne tajjangako ate nga twatuulanga naye awo oluusi bwansanga n'ambuuza luli twali tugenda ekiwaatula eyo oba twali tugenda ku akiika yeey'omwana twali mu Range Rover ffenna twagenda tunyumya abasiraamu ne bamugamba ekiwaatule nga tetunnakola akasuku live abasiraamu beekyanja sekamafu akiwulidde sekamafu naye olunaku ate waffe wammwe wa mulembe muvubuka nnyo ne waabulwadda yabaddeyo mwadde ku mukolo ki ewaabulwadda gondi ono omukyala wa yani hajati namyalo ono wenyale yakyaddeko mu maka g'abulwadda ku Golf Estate ekigo era sekamafu ye yazze okusabira waawo gw'omukolo sekamafu okubuulira kwe kunyuma emmere n'etambula gwosinga kumanya bya mmere nze omusiraamu yenna mpita nesitalaba ku mmere ate kati bwera tewafumba ovaawo mangu ŋŋenda ate kati waliwo n'omutindo nagulunyisizaawo babulwadda bahamuza bagundi ono UK Mall balina ekintu kye bakola kati tebakyafumba guno omuceere gukitalo baleeta omuceere nga gulinga kawunga era seekarama ekyanja baguyita omuceere gukitalo seekarama ekyanja omanyi abasiraamu nga bantu bafudde gubanga kawunga guwooma kayima yagutuliisa mu kusiibula okukeeya ewakataayi mulundi oguwe ku yiddi ne mugamba tokiddangamu sente twakuwa sente gula basmati kyalivala bagita empeke olaba kaceere ku kaceere naye yaleese kawunga kenyini n'aleeta omuceere gwa kawunga obedde olya kawunga ka muceere teyaleeta naye nga wano kati ene waabulwadda abasiraamu ennaku zino kye bakola baleeta muceere ate varayate mpeke ku mpeke era seekarama awo ekyanja namugambye naye temutera okukola ekibiina ky'okulya waliwo abaana baali bakoze ekibiina ky'okulya nga babapangisa ku mikolo nga oba oyagala abali abalungi ng'ojja n'obagula nga n'ogula ekibiina emmere obutaka mbu banyumisa ssebo nga balya ekibiina ekyo wandikikulembedde wabula mbadde njagala kuyisa warning eri seekarama abasiraamu beekyanjawo ku US Mall ku muzikiti wansi mutuleetera omuceere gu kitalo mu kisiibo sigenda gukomba ogenda kuddayo sijja banamala kuwulira nti akaceere kateredde waliwo haji wange awo nja muyisaamu ate era oteekamu ssente omugende ye bwe nayogerako n'agamba bannaye leero tulya enkoko ne tulya enkoko wiiki ezi muceere enkoko matooke wagendanga n'osiibulukuka ssebo kati ate ku luno omulundi ngenda kwongerako siri busiraamu naye abasiraamu bakwano bange olutuuka obudde bw'okusiibulukuka nga bampita kati ngende waliwo eri kyetalaweya
Tarawe. Ngenda gisaba. Nga ntuula mabega balemerooza nti ndya buli mmere. Olumala okulya ng'osaala. Abasiraamu beekyanja bankoledde ebirungi, mataka, biki. Siina kye njogera ku ddiini ya Buyisiraamu. Abasiraamu balina omutima omugabi. Ekyo kyo. Abasiraamu bantu balungi. Bagabi. Kasente bakafulumya. Bwaba nako akawaayo. Kuba nali gwe twali naye omu yali Reverend. Omulala Seeka. Abalala nga basiraamu busiraamu. Tutunze estate eweddewo nga Reverend tasobola kugamba nti Kasuku eyakulembedde otunda estate tumuweeyo ng'akantu kakanywezezza. Abasiraamu ne bagamba nti Kasuku nga mumuwa kuzize tumuweeyo naye mukyanja munaabe n'akake tumanye tumunywezeza mutuuze tumuweeyo 15 emubeeremu ekyanja abe mutuuze waffe. Abasiraamu beekyanja b'amaanyi kyabula bempulidde nga mukaayana sitaddeyo. Abasiraamu bakuwa ettaka. Abasiraamu b'amaanyi ky'oba omanya. Abo ate ekyanja wa bbeeyi. Abasiraamu tebalina fitina. Ekyanja bakuwa wa bbeeyi tebakuwa eri gye wali poloti zino mpulira poloti ze bagamba simu emitwalo 8. Ezo abo bagundi baagala kukulaakunyanya kisiraamu tetugenda kukkiriza siraamu. Buli atunda poloti miliyoni 2 mitwalo 8 tugenda balwanisa. Eba fuuti mmeka. Bane katoyi tekaliiko. Ebegabibwako pulaani okuzimba. Anyway, producer, njagala tutandike show. Tulina banaffe aba Bake For Me balina essomero erigenda okuba nga likusomesa okukola cake. Bake For Me obamanyi? Aba cake, abakola zi cake. Osobola okubadda outinga nti tebamanyi kye bakola. Abamanyi. Kati ezo cake eziwooma bezityo twagala ate tuzikusomesa. Basomesa n'okusomesa. Naawe n'oyiga. Twatandise tulina intake yaffe ya March. Osobola okuba nga ogendayo. Tulina Shukra Herbal Solutions Katwe. Ojja kuba ogendayo gw'ayagala okugeza bbiini. Ayagala amazzi ga ojja genda yagamansiko obumansi. Wali agamansiko wali agaseerera. Ng'oyagala gakuba bulooka. Ryan Air Global Cargo batambuza bintu. Turkey, Dubai, Dubai, Turkey, China. Ne babikutuusaako wano in record time. Ebintu n'obeera ng'obiyina. Tulina asajja affe aba GSB emipiira weekend yinezze. Osobola okubeera ng'ogenda ku GSB awo n'olaba bw'osobola okubeera ng'opuleesinga ate n'owangula. Fees n'ozizzaawo eza Valentine ezagenze n'ozizzaawo. Ezitya. Eyo tukwata n'osiba noga nti maniyu egenda kukuba. Onjukiza waliwo mukwano gwange. Bamuyita Tamuna. Mwana we bali bamubanja ngaddayo ku ssomero. Naye nga beetaaga miliyoni 1.2. Nga bw'ogamba omwana nti enkyo oddayo agenda okuddayo ekirongo omwana ekkeesi eri mu ddyo n'omufaliso musibe. Naye nga ava mu ndongo alina emitwalo gye 7. Naga atufudde. N'agamba omwana keera tugenda. N'ayitira emukono n'ayingira kwe basiba endiba. N'azisibamu ttiimu 2. Esooka neegoba nga bukyali. Ne balinda omulala alina omwana ekkeesi weeri n'omufaliso. Endiba n'etambula eyo ey'okubiri. Dakiika 7:00 8:85. Tiimu yawe yategula mu ya 93 n'agwa omwana mu kifo. Enduulu neevu ne bagamba omuzadde n'omwana bano ab'ekkeesi bawagizi ba tiimu eno okutuuka wano. Kumbe bawangudde. Kumbe enkaaga yonna baagitaddeyo nga baagala baafuna kamwano bamwemeka. Yagamba yali afudde mu kuyingirawo 85 ng'essaati yatobye ddatu si yalaba ng'omupiira gutegula. Asooka akuba enduulu n'omwana n'akuba enduulu. N'aba nti Katonda atutadde omulundi gumu. Naye ne mukamusajja goli mumalirivu. Naye ayinalo mumalirivu muzibu. Kati yali addayo eka nga bamaze olwomukubanga zonna oziwadde yali abagamba atya. Ne keesi. Keesi n'omufaliso. Kati emipiira gisibe ku GSB Uganda online. Kintu osobola okuba ng'okitandisa. Producer, take us away, man. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock?
Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde kwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba, jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo, dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections, tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala, tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gano agaseerera, jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow on'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Ko ka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya, byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko, weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga, tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde, twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina, jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu, tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo, tulina lac powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako, jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa, jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku noti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku noti 777 74 85 73 ne ku noti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndi n'omukulu Kazibwe Kapo. Gwe munundi ogusoose. Kazibwe Kapo no tatera kukola interview. Interview gye naakalabako emu gye wakola yali ku YouTube. Ng'onnyonnyola abakazi. N'abaana. Nali nnyonnyola baami naddala ffe abasajja. Ku nsonga y'abaana, omanyi oba oyina abaana ng'omukyala tabazaala ewaka obanga ayina abakyala ababiri, buli kaseera oba mu nsonga. Ate emisango tegisala tugyongezayo bwongeza, sayidi eno togisalira kuba omanyi buli omu akuteega mu kakuubo. Daddy omukyala bw'akugamba ensonga z'abaana mu kisenge, abaana ne bakuteega ku mmotoka ng'ofuluma. Bonna n'obagamba ensonga ngenda zikwa, tulinganga misango gya wano tetugisala, obeera oyongezaayo muba mu kkooti buli kubanga kiseera. sayidi yonna ogyagala. Njagala tufuneyo olunaku twogere ku nsonga eyo. Kozi olina omukyala? Nina omukyala. Ate kati ffe gye tulaga. Omanyi oluusi waki njagala nnyo twogere ku bintu ebyo. Nti kati olaba oyo omuvubuka ayina abaana babiri. Ayina emyaka 27. Abaana babiri n'omukazi ewaka. Tayina mulimu. Omukazi yeekyanga.
yekyanga tebakyategereganirako ddala naye omukazi waali naye omukazi waali ewaka kati abadde atunyonnyola anti munnaye ate abaana bange nga munnyonnyola ku myaka 27 ekyo kyakugumizza okubonaabona bwotyo kiki kuba omuntu w'otandikira obubonaabonera ku myaka 27 n'omukazi nemutandika okkaayana kubanga emyaka egyo egiri gibadde gikyali gya mukwano gya bugole muba muli bagole emyaka mumala kubeera nga muwangaaliganyemu awo emyaka okuva ku 15 okudda waggulu nga muli mu bufumbo awo otandikira okulaba abasajja emboozi baginyumiza mu sawuna era neewunya nga abasajja ba sawuna bano lwaki banyumya nnyo n'osanga omuntu ng'anyumya awoggana okumala ebbanga bw'afuluma bw'agendeeko ebigambo nga byamuweddemu kubeeka teri mboozi ajja n'awoggana olw'eggulu awo paka essaawa z'ebbiri ez'ekyo n'asimbula emmoloka ye n'agenda eka mu lusirika nama buli kyenjogera bakivungisa sijja kwogera waliwo abantu ng'obeera eka nga toyogera nga buli kyonooyogera bakivungisaamu kirala kigenda okufuuka oluyombo naye wamma kyoyogera kituufu nze nange naliko n'omukyala ne mulaga waliwo akafo nga bakoogerako nnyo ne mugaa akafo kano bagamba kalungi nangamba gye musiiba wagendayo naani nempulira emboozi yonna ng'efudde kyokka nga mubadde munyumya bulungi ate nomanyi nti awo muba muyingidde obutayogera wiiki nga nnamba kyokka ekifa kyokkuga nti wayi tujje tugendeyokko bakulagirirewo ekyo ekintu abakazi bakola kyaki nti mutudde kati nga wano bw'oyogerako nti naye kale kati abo nagaye ebyo musiibamu ebyo kaakati abakyala wano nga bavudde mu kwekwana ne muyingira obugole ne mubuvaamu obugole balowooza nti omuntu okuwangaana omusajja olina kwefuula siriyasi naye abantu mbabulya wana abafumbo ebintu bya siriyasi babikoowa teri muntu atayagalako mu budde bwakuzannya ku mirimu tubeera siriyasi n'omala okuguluba n'emirimu mu bya siriyasi n'ogaakanzireeka ate nayo nga wali siriyasi naye nosanga nga wali olaba nga abantu abasinga babeera bazannya na bwana bwabwe naddala obuto kubanga ko kaba mu kuzannya kamanyi dadi ye mugagga waako yasinga amaanyi mu ggwanga ye pulezidenti kakati ko ne kakusanyusa tekaagala bingi ojja ne kasikeeke ne ka ice cream okamaze kakati omuntu owuliranga essanyu bw'alifuna kasaakaana ke kayingira mu kisenge gy'asula era amaka agasinga bino TV bagisazeeko tebalumba baba anti n'omwami aba yatabukadda nga yeetamwa tebagendayo muga nti wayi tutusasulye TV mwana yajja dadi twagako akantuni kati osiga tokyategeera obugambe kale anti bama basajja bati babimanyi kwate essimu gundi agenda akuteereka awo bakusasulire kombe bali bagenda kulaba Telemundo na filimu bibalaba filimu awo babalaba ebyamasasi obuzannyo nenga mwana kwe bayitidde kiteeza empuliziganya ey'abakulu eba yafa nimwe katonda ndoza akyabasazi ate kati gwe mukyala waleka gwoyina n'abaana mwana we gwayinaawe waka bayina eka bebo bazaala babe bazaala kati gwe tonatuuka kulingiza mu sowaani abasajja balingiza essowaani okuba ye eriiso mpola olaba oba omwana wo bamuwadde engabula yemu waliwo omukwano gwange taata we yatunulangayo bwati nga tamatira bulungi taata we nga muli wakamulali naye nga waka bonna tebamulya kyava yamugamba omanyi nga batudde babiri n'omwana we maama gwatazaala mugayiga kamulali fuba nnyo kati bwe yayiga kamulali bwe yateeka kamulali mu ngegeye bali obwati bayono gwe yaddizanga ate mwe temulya kamulali komba aweerako mwana wama emba wali teyamatidde bulungi kati abasajja babeera mu bukolomooni yadeka abantu nga bayina ebizibu obeera n'omukazi ewaka naye nawe ekitegeera oluusi abasajja waliwo toyituka ku basajja n'ogaa kale nti osooka n'onoonya bw'ononyonnyola omukazi nti nazaalayo oba nazaddeyo ogwo mutawaana muzibu nnyo kuba kwetabula era abakazi bagamba nnyo lwaki taŋŋamba naye ani yali abyogedde n'asigala mirembe kubanga ekisookera ddala siga nti mwana gwasooka okweraliikirira kyewakola okufuna omwana kyekati kyekisooka okujja okwegatta kyewakola n'ofuna omwana kati awo mutawaana ne gugwa
kiza bulijjo ova wano kakati era omusajja takuliko tibangi baliyo bagamba nga njitunulamu nti atali musajja ng'ayina abaana beewaka nga maama aliwo ayinawo obwana bwe bubiri ate ono ayina basatu abalala nga talingiriza abeerawo ng'anywa naye abaalaba atunatunulayo bw'ati bitambula bulungi emmere babawadde bonna bulungi kiteredde naye kati wana abakazi ekitegeeza babeera batukiina bw'oba olinayo omwana wo yenna muleete wano saagala bya mwana ozungezunge nga simayo yogera ne maama wooli ne abaana bonna badde wano nze nja balabirira anti wenkugambira nti byonna bizibu kati olunaku ate maama w'omwana olwaga nti ayagala kujja kulaba ku mwana we ate nagwo gusiga oba lw'oyagala omugjewo agenda alabe ku maama we omwezi mulamba era omutegeeze nti manyi nayitidde eri nenno nayo jeeni muli nagamba nano nayo jeeni nga bali ludda wakati kwega byonna bizibu tewali wali mirembe awo wakati awo nalaba sitole ya Mawulana ne mukyala we ebintu by'obufumbo si byabanga gutaba engoye empya ate nga zirimu ebituli neŋŋamba engoye empya mwana abeera wali nkuyege olugoye olupya lutukulabo yoti lwazzeemu lutya ebituli ne ku muzigo gye baakwatira abaana neŋŋamba famire y'omuwala batugamba bayinamu ku ssente sisita waabwe ekimusuza ku muzigo ogulabika bwe guti ate tebakwata munda nga batudde kabalaza ekiragira ddala nti walinga ewoomu ate omuzigo ogwo nina we nagulabako mu mawulire amalala bagukozesa nsoza babagala sikuriputi awo we bagenda kyansigira ne ŋŋago n'omuzigo gwa sikuriputi gwaki nina we nagulaba ewalala naye olyose nonzijukiza ekintu ekyo kati nkigambo oyo omwana omuwala na mwana muto asoba nga muzaala n'omuzaala nga mwana wange weewalanga nnyo kubanga ekyo kye yali akola kyali kitegeeza kukola damage ku mulimu gwa Mawulana naye nga Mawulana byonna byakola mu mukwano gwammwe okufa by'abaana bammwe nga n'ababo kwebali buli kyolaba akola kyonna buli lwazuukuka akolera abaana abo kakati bw'okola damage ku nfuna ye obeera oli mu kukola fitina ku baana bo tewali kikutuusa mu eyo mbeera nzuno mawulire nzuno ye lwaki abantu abalina abaana beesigama nnyo ku mawulire okusinga nga gye basinga okuwaaba ekyokubiri nkubulya mwami Kasuku omuntu nga yakyaye omukyala nga yamukyankalanyizza nnyo kati mbabule ne waba ayina obwagazi bw'abaana batya ku mutima asobola okukyawa omukyala n'abaana abo obulamu bwo bwonna n'abaana nobakyayiramu nga bakufuukira kibonerezo ku duniya n'ogamba nabakyawa ne maama waabwe gwe kyoga teriyo omuntu alina mwana we nga awezezza emyaka 25 nga tamulabangako ng'ali mu ggwanga muno batambulira mu nsi emu nga tali wala nga bonna bali Kampala oli yagamba yagenda okulaba maama we nga taata wamugambye nti maama wo akuza ayingidde emyaka nga 2 maama we yamuleka alina emyaka 2 n'agenda okulaba maama we n'amugamba ekirungi nkulabe naye mwantama wangi n'amugamba mwantama ng'agenze kulaba gayi wange yeesonyiwa ebya maama we yamugamba face to face nga bw'onoogenda maama wo akolera mu stationary awo n'agamba nkimanyi gy'oli naye mwantama bibeerawo naye nga kisinzira mwaddira okukyawagana kwammwe ne kugenda wala nnyo ne mubanga nozo omusajja yanyigiriza nnyo omukazi mubanga abeeyinaku omutawaano omukazi n'akyejja ku mutima kuba wootuukira okukoowa omwana wo kubanga Kasuku njagala abantu bamanye abantu abaagaana nti okweta okukyawagana kiri nnomo kisoboka mu buli ngeri olikikubira okukyekanga bwekanze nti bwe tuli kyawagana nga nteekawo embeera bw'oba mumwetadde abantu bangi omukyala asobola okufuna omulala n'omwami n'ofuna omulala gw'onoofunamu emirembe naye leka kuteekawo mbeera kumpi kwagala kuttiŋŋana naye ekyo kitulo ekindeeta okukubuuza Kapo ennaku zino abantu nga beekyaye nnyo ate beekyawa biri ebiri extreme byajjamu ebyenfu buli woowulira omuntu beegobye naye nga kiri bajjamu ebyenfuna kyovula ng'okwagala n'okutuufu okukyali nnomo kwabaavu okwagala n'okwaddala kwabaavu
era abantu kati abakyakulembera amaka gaabwe mu butuufu bwago be bantu Mungu nga tannakuwa abantu bonna Mungu bawadde omanyi omukazi yasooka okumanya nti Kasuku ogagga wadde nga Kasuku tonnamanya gwe nnyini ssente era be basooka n'oggejja azitegeera mangu omukazi amanya atya nga gwate ssente gwozifuna agenda okulaba nga ennyumba kwe musula tebakyababanja landiroodi takyalinnyawo agenda owange endya yakyuka ng'empayo ya fiizi yakola ki yabeera akiraba n'agamba yazifuna ogamba nga omukazi agejja gwe nno tonnategeera nti ogagga wadde kaakati ng'oyagala olabe ng'embeera egenda ekyuka kyova Katonda akuwayo ssente ne muzimba we musula ne weetooloozaawo ne ku mizigo egivaamu ku akasente abakazi ndowooza 80% eba eyagala kwawukana na mwami esigale ewakaawo bemufuna ku ssente babalowooza kyakwawukana bo basigaze emaali yasigala awo g'otambula ogende nga temuyombye atandika okusaawo embeera mutuuka ne muyomba golooza ki abakazi abaami abasinga balowooza nti waka baabaloga baba tebamuloga era lwaki olowooza nti abagagga basinga bayita bakazi baabwe maama atya kwawula mu bintu naga kati oye maama omukazi natandika kuteekawo mbeera ng'omwami yagamba gwe maama kakati embeera n'oginoonya ng'ekyagaanye abantu batandika n'okugamba Kasuku omukazi yamuloga yamuleka mu kasalako naye Kasuku agamba singa nange nzira mu mbeera gyanteekamu nange nenjiyingiramu wano nze nvaawo naye omuntu ng'akyali mbeera ng'ekyali akuba n'akugyamu amannyo akaziga akavaamu n'akakulekera ka 9,000 era tebabamanyiira bakulembera bulungi ewaka abaavu tibaddwamu aye n'omukazi akimanyi bulungi nti singa omwami ono ava ewaka yayiye ekyokulya yasasula awo mu mbeera yonna naye kasi ategeera nti bw'ovaawo asobola okubeezaawo abaana be tabbunga eggwiridde kuba abeera amanyi nti kati wano ennyumba tugisasula nja noonyayo akawunga n'ebijanja webale nnyo obuyumba butuwayo ku ssente ate nnyina n'akalimu era kyovoga nti lwaki kati abantu abawukana basika nnyo omugwa ng'ebyanfuna edda obufumbo bwedda obw'abamaama baffe tebwalimu byanfuna mu kwawukana omukazi ewaka yalinga mukazi mu mbeera yonna era balinga bafuluma ng'amanya nti singa twawukana ngenda nangoye zange ze najja nazo nezebangulidde kakati mwalimu nno n'abedda ng'owulya nti nno gundi ayambula abakazi tekwalinga kwambula nti jjamuzi kumuggyako bye wamugulira ne bisigala emabega bintu nze nakakugulira engoye ezo zonna zisigale wano kwe kwali okwambula abaki era mukyala abantu bakyafugira ddala abakyala ffe mu kibuga ffe tubakwasizza ekisa wano waliwo omuntu nga ewaka bali bulungi bali mu kikomera ng'omukazi talina simu ya DPC gwe mukuba oluyi kabangali eri ku mulyango ewuba lindako babeera n'ennamba z'abapoliisi bakunona owuliriza emboozi ya tebagambwako kyokka ng'omaka gandibadde galina heedi waago nti omusajja yasembayo naye ennaku zino amaka ndowooza ebitundu 9 ku 100 abasajja baasirika kati abakazi be basembayo be bagaba amateeka be bateesa omusajja agasi kyasika mugwa nasirika era be baga nti nno baamuloga aba tebamuloga abayasalawo yeesigaliza emirembe gye omusajja alina golaba yasiriikirira amaka nabanga gwe baaloga yabasinga okutegeera baategeera nnyo ng'asinga omukazi okutegeera ye naasalawo n'agaba wiini nene byokola aba abimanyi ate nemba bakwawukana nebbanga abaalimayire mujja okwawukanirako naga kankikwata empola nga yakisoma abakulaba ge maka g'ennaku zino obufumbo bw'ennaku zino si bwangu naaka bulimu okufa abantu batingana olw'ebyenfuna nombozi omukazi yakubye omusajja yakubye naye wama kyoyogera kituufu kuba kati ate ezo crimes ze bayita crimes of passion ate zeeyongedde nnyo mu baano be tuyita
average le moderate Ugandans banzimbyeyo akayumba kange namasuba kuliko obuyumba bapangisa nga 5 buvaamu $1.2 webale nnyo n'owulira nti noga omusajja omanyiyo mukamwavu yali asembaawe nti yamukuba akayondoloza bo tebalina maanyi naye ebyenfuna bino bireeta omutawaana okokakkananga omukazi wabanga alinawo abaana bangi yegasse n'abaana bali sayidiye ye n'abala nti gwe bw'ovaawo nze nsigaza abaana era edda neebuuzanga nti lwaki bannamwandu bangi mu nsi naye abakazi bano okuwangaala ko mungu yabakola nga be basinga okuba n'emyaka emingi nga ndaba awo wannamwandu gundi wali wano naye nakizuula nnaku zino nti amawulire gaali matono abaami baafanga mu ngeri etategerekeka ensi n'etamanya kubanga edda wawulyanga bulizi gundi yafiiriddemu bulinga okunoonyereza kutono ate omukazi yakugambye abise ngenza okukeera nga yanfuddeko nga baziika buziisi naye kati okunoonyereza weekuli baga tusooke tugende tukebera omufu ono ogenda okujja bagamba nti akyadde ekiziiro bamutudde ku nnyindo mutaddeko piro naziira naye luli gwe toba bannamwandu gwe tobanga bannamwandu bangi nogamba teriyo basemwandu nga batono bannamwandu buli makaga wali wannamwandu gundi wali nogamba abaami bo tebawangaalirako ddala bakazi balekawo bakazi kwega mwami era ne baboogera olyangu omukazi agabo naye kati bw'ovaawo oto kwegamba kiri kati ffe tusigadde tutya bw'ovaawo kiri mu tteeka nti gw'olina okusooka okufa bo bakiteekamu mu mutima ate teri mwami abuuza mukyala nti banne bonfaako nsigadde ntya abasajja tebabibuuza ate nga naye bambi kwayimiridde ku mukyala we kwe yeesigamye netabibuuza mune bonfaako naye kati nsigaddewa ebintu by'ensi biri siriyasi maka mazibu interview eyo nagiraba nga ogikola neŋŋamba Kapo anti mbiyiseemu mbimanyi ebimu mbyetegereza bimu bintuuseeko mbirabye nemanya nti bufumbo butambula buti anti kintu kufuna mukyala si kintu kyakusaaga nga mu abavubuka bwe mukitwala abakazi bangi naye abakyala batini nnyo nebba abakazi bangi nebwofuluma wano ofuna naye kibayita omukyala si kyakuzannyawo tebamala gakifuna nga weeraliikiriddemu neeraliikiriddemu ebintu byonnyonnyola anti omanyi lwaki kati oli omwami kye yabadde ayogera twali tulina kyamagero ku channel kuno nga agezaako okwogera ku byobufumbo oba okitegeera challenge eriwo nti abantu asinga boogera ku byobufumbo kati ennaku zino tubali tetulina nnyo boogerera basajja kati ebintu ebimu bw'obinnyonnyolamu era interview eyo nagiraba yali very insightful ate era ate abasajja bangi nga boolaba oli alina emyaka 27 akyagumye kuba abasajja tebayogedde nabo obwo obufumbo obukyakalanye ku myaka 27 tebugenda kubaawo tebuliiwo baleke kwekaluubiriza buli omu bubukedde omukazi buli lwolaba omusajja omusajja buli lwolaba omukazi nga yeekola obusolosolo ku myaka egyo mwakamala myaka ena mbuno muli mu gguluba anze kyokka kyembadde mutiiriddeko kibadde kimu nti ku myaka 27 nze ku myaka 27 nali sigambwako wangi ne wano wendi sigambwako naye ate ku 27 nali muzibu nnyo oli muzibu nnyo toga nali muzibu nnyo ku myaka 27 ogenda kukka ensi agenze nzikakkanya ogenda kukka wekka otuuka ogambe kasuku waawe sifiira katonda agenda omukazi agenda kukka kati eriyo omuntu yali alwanya olutalo lw'amaka na mukazi we n'awangula simumanyiiyo omusajja yaŋŋambye nanga akasuku tojja kuwangula olutalo lwawaka ekisooka tebalulwanira waka osooka n'olugjawo n'ogenda mwekizayo n'ogenda nga oweereza naye oga nti wooli tosobola kuwangula nze ninayo muganda wange ye yakeera na laputopu ye kamera ye n'emmotoka ye n'atambula ne guno gwakataddanga kaakati n'ekyo kyenkugambye
oyo eyatambulanira laptop ye ne motoka ye abaana abo baali bazaalibwa mu kyalo oyo baana be baana ba mukyala ne omwami naye abakubanga alinawo balala babiri teyandigenze kwe kusigala nga weetegereza kubanga kakati bodduka mu lutalo obeere mu ekizayiro bano be yasangawo bano babe waleeta obalese mu mbeera ki nyini lutalo odduse naye nayo topic tulina ogyogerako abakazi omukazi bajja mu maka n'asangamu abaana bo tukoze tutya kuba ate ekyo kimpadde insight nze lwakuba gye nakulira twakola nti tulinayo muganda ffe gwe bazaala ebweru oba biki gye bali naye wano weewati daddi ne mami kwe twali anti taata ayika yakolanga wano wammwe ne maama wammwe bw'aba alina we yazaa walinga waliwo abalina obusobozi obwo ndowooza waliwo abalina obusobozi nga wagirawo nagaa kati awo nabo babeera awo ekyo kirala naye kati oyo yakwata laputopu ye n'emmotoka ye yavaawo ekyo buli musajja akisobola nga abaana abali ewaka bonna bamukyala naye gwe oyinza okulekawo abaana ate baatazaala gwe n'odduka mu lutalo ekitegeeza kati abakazi kye bagamba ennaku zino nti waliyo abasajja abatudde olw'abaana nabo bangi era ne gavumenti nze neewuunya gavumenti eno okuteekawo bibiina biwoleeza bakyala kati ekibiina ekiwoleeza abaami singa kitojjera butojjeza abaami abatulugunyizibwa kati bali ebitundu nga 75 ku 100 nga babatulugunya okamala ffe lwakuba tebatukuba nti oyinamu ku maanyi naye batulugunya omwami n'agasinga bangalamizza omusajja yali aŋŋamba luli oddeeka enjala ekuluma emmere wagiguze buli kimu weekiri omukazi n'ayingira effumbiro owulira amasowaani gatambula amaseffuliya papapapa dakiika 3 ssaawa nnamba nobabuuza bannaye kyekigenda mu maaso eyo ate no tekyogereka nti siirye okumanga abakyala bafuŋŋama ku baami bane tetuulye emmere agattamu n'abaana tayinza gamba nti waisiirye tetulya mmere wano agattamu n'abaalidde dda kati omusajja yaŋŋamba bemba nzireeka sooka n'endya Rolex n'ekifi ky'enkoko basooka ku kigere ku sawuna n'agenda ng'anyweddemu beerwawo n'enjizira neebaka siina geereega na bintu n'obutagikuwa basobola ogaana okuwa emmere ffe twakumanyira nti oddala eti ye leero obadde eki nti tolya waka gwobadde naye akunyizizza bunyiza n'okomawo nga bukyali kwegamba kati ate bayiga eyo layini kasita akusula layini leero gy'ovudde tebakuwadde emmere n'ogamba sigenda kayana na mukazi ate nga tosobola kulya ng'onyize enjala neeba ekulumya ekya kasoonyiiga ng'ekirya kifa enjala ng'egenda ng'osulirawo balwazizza abaami alusaazi mukazi w'omunene waki ate olwadde alusa ng'omukazi ye yeeyongerayo gwe teweeyongerayo bagejjera ewaka awo enzija abantu banaatera ziwangalamu okuteekamu za amaduuka kugula saidi na saidi twagezebwa ati akasajja kanyonyolo sajja wenyo omuliro guggwako ebintu by'obufumbo si byangu era buli muntu golaba nga ali mu bufumbo emyaka aba ategeera nnyo omuwa nnyo respect aba mugezi tebubeezekawo kuba ekisookera ddala ewaka tewabeera bagezi babiri ate asinga amagezi yasooka okwesiriwaza asinga okutegeera ye yeesiriwaza n'alekera n'alowooza nti ategeera ne bigenda mu maaso naye bw'otoosiriwaza tosobola kuba na muntu abantu nkugambye basanga awo kusawuna n'alya n'agamba mumpeeyo ku fruits n'azimala n'alya ekigere awo ng'amaze sawuna n'akoleza emmotoka n'addeko ekyeggulo kiwedde byamutabukako dde akola ati gwe kasuku tomanyiyo maka nga abantu mu kikomera ng'oli yanobera ate mu nju mwennyini nga tebeebaka mu kitanda kye nga yanobadde omukazi naye nga tavaawo mwami asula sayidi eno n'omukyala asula eno naye nga babeera waka byagaana awo waki buli omu abataleka munne ku bombi ani abaleka omwami agenda nalowooza omukyala agenda n'agamba sijja kulekera musajja ono bintu bino antwalidde obudde buwanvu n'omusajja n'agamba sijja kuddira bintu bye yasanga nkoze
ngende mbirekewo oluusi tolina na busobozi butandika birala obulamu tebutandikika ng'okuza okaddiye awo wosibidde naawe empala obukadde bwonna wakola ebyo ate bagamba ogenda otandika ensi kati olagewo ebintu si byangu. Kazibwe Kapo nno leero n'adde muleese nga tugenda kwogera kadongo kamu. N'adde muleese nga njagala twogere kadongo kamu ayimiridde atya, music yo yakyaliyo oba yagwa. Naye kati ate eno discussion gye tubadde tutwalidde obudde egenze wala tugenda kwetaaga ate lunaku lulala nze wendi tutuule twogere kadongo kamu. Njagala nno kadongo kamu oyo tumusensule. Tujja musenswa kuba mumanya nawo muluddemu omwetegereza ebimu ku bikonge eby'amaanyi eyo mu nkukutu mu gavumenti y'enkukutu kumanyi tulina eno gye tulaba tulina n'abatwala ekintu kati mu nkukutu abantu asinga amaanyi bali mu kadongo kamu bebeebuuzaako bebakola ki naye genre yammwe yo kadongo kamu akyaliwo tavangawo lwakuba nti buli music alina ekiseera kyafuga oluusi n'afugayo emyaka 10 naye kadongo kamu afugidde emyaka mingi ye gundi ye country music waffe ate womanyira nti nno kadongo kamu waali walabiyewa kadongo kamu ayimbayo oluyimba lwa rege olowooza tebalina maloboozi Abudumulasi yakubalaga ani Abudumulasi yeeyita na Rasta Smart anti Abudu yakubalaga naye ng'akuba byayiyiza ebibye naye abalala bakwatira kino kyajerega kyennyini ate kyakwatayo oluyimba n'aluyimba goyinza okuddira ekibi ate n'okiyimba awo tugenda kuba tujjawo wiiki ejja tewali mutawaana tukufunye Kazibwe Kapo bulijjo gwe tompita nze mbeerayo ate gwe oli kyali wange ne sendi oyo ne Jenkins angulira amandaazi nakubatom Jenkins oyo nti yanguliranga amandaazi wali kugondi kupakalasti n'alyoka akulaalaasa ku Saturday yonna nga be yakusanze ekiro kisanga oli awo oguliza emmere y'olya oyanga omwana ajja n'ettule y'amandaazi 8 oyo mwami bamunyongera ekyana ekyo naye kasuku kati nga kadongo kamu boge wa wiiki ejja nkubiriza gavumenti nga bwe yateekawo ebibiina abakyala gye baddukira ekibiina kya FIDA eteekewo ekibiina abaami gye baddukira nga baagala okugyawo obutemu buno bwolaba bugenda mu maaso abantu baleke kuzya kuba omuntu bw'aziya ennyo ekiddako omwatta munne naye afunengako gy'addukira nti bintabuseeko. Ekyokubiri ne kooti zaffe zireke nnyo kubeera nnyo sayidi y'abakyala okusala amazima kirungi naye ebiseera bino buli musango oguwaabwa ng'omukazi awaabye omwami okusinga aba asigaza ndowooza ebitundu 5% ne bwaba mutuufu atya awunziko omukyala yakoze eki yawangudde kubanga byo mentality bagiteeka mu mutwe nti omwami yalina okutulugunya omukazi nedda abakyala batulugunyiza ddala abasajja waliyo n'abakyala abakuba embooko babatulugunya kati ennaku zino abakyala bawasa n'okuwasa lulina kyaza omwana nga yakabeera mu malya 3 bw'ayoza engoye bw'ayoza ebintu bw'akima abaana ku ssomero oyo nne yafumbye baba mutulugunya butulugunye bw'ayagala aveeyo niyo baa ku muntu gwe batulugunyiza ewuwe nga yazimbawo ng'era wasanga waliwe watyo gwe nojja nga kyogatta ku mwami kwegatta naye nate nojja omutulugunya kintu ekyo si kirungi ekintu ekyo njagala gavumenti na palamenti eteesa nnyo n'ebintu ebitatu bye tutaliiko na kutegeera n'ebitalina mugaso naye esooka erowooze ku kintu ky'abaami okutulugunyizibwa obufumbo babukoze butya bubenga buli balanced nga si kwekaluubirira. Ekyokubiri kyenjagala bateeseeko kati mwe muli bayivu nze saasoma nnyo ekintu ky'okunona ng'abaana ba baby kirasi nga vaani emunona ku ssaawa 11 biki bye basoma ennyo ebyamaanyi ebisinga ebya university gwe baga nti gojja kusomanga weekend bino biba bizibu nnyo bino ebyokuba kimanga bagenda ku ssomero 11 ne batwala omwana nga tamanyi nejanga bakasitwako ebase bakakuba mu mmotoka omwana oyo omuto lwaki batandika kusoma essaawa 3 nange ekintu ekyo sikitegeeranga essaawa 3 omwana wa pittu
n'omunona ku 10 n'omunona ku 11 n'atuuka ku ssomero ssaawa 2 ate wa university n'omugamba nti obadde osaba kusoma budde ki kati bino ebyaba baby class bino P1 P2 mwe mwasoma bizibu nnyo kiki kigendererwa ki naye ndowooza ne gavumenti yaffe erina ebintu bye yasuulirira bya mirundi ng'ebiri oba esatu ebyenjigiriza n'ebya health yabivaako kubanga bagamba nti edda in fact nze kati ezimu ku nsi kati South Africa gibaddemu ya Africa gavumenti yaayo econtrollinga education system yaabwe almost 100%, econtrollinga health care system yaabwe almost 100%. kati yo gavumenti erina byekola nti for example ku buli kyalo bateekeko akasomero ka nasary, bateekeko essomero lya secondary, bateekeko essomero lya primary. Ekiteesaawo ebintu ebyo kubeera nti abaana basobola okutambula ne batuukawo otakaluya muzadde nti byakulinnya motoka byakunoonya ntambula weebale. neffe gavumenti yaffe ebintu byeyina okusinga obbeerako yabikwasa private sector okusinga. oli ne yeeramula amasomero yes gavumenti ejja kugamba agasinga ge tulina gaaki naye nga literally ga private n'amalwaliro. kati weesanga nga essomero eryandibadde ku kyalo eddungi erya gavumenti nti gavumenti eyitaddemu ssente, ebizimbe birungi, esasudde abasomesa bulungi, omwana asobole okuvanga ewaka ku ssaawa 2 atandike ku 3 nga teririiyo ku kyalo. ono wa private alina justifyinga lwaki omuwa miliyoni 3 n'agamba omwana ate n'okusomero zaba bakolaki. kati nze muwala wange nsasula miliyoni 2.5 ne basoma wiiki 3 mbu ne bagenda mu half term ne batuula wiiki namba oba emu kitundu eya half term ate ne baddayo. ate nekinsesa kati gwaweerera mu 2.5 akyali mu primary ali mu nasale. kati ate bw'anaatuuka ku kyomusanvu ensetinga yeyuza eyayo neebu oyo omwana we byagenda okukola ku P7 newaffe nganda ebutambala eryebukesa bagenda ate newavaayo aba first grade. Kituufu. kakati oba anti kati batandise n'otugamba nti ab'omu kibuga baba maakinga birala. kati oli yagamba yatwala omwana we mu kyalo yajjeeyo obuna ate be yasoma nawo mu masomero g'omu kibuga tebaabufunye kubanga bali bamaakinga birala kagenda atuulire bagamba nti awo mu kyalo katumu olaba agize bw'ati. ekintu ekyo kati ogwomulanga tulina gukubira gavumenti etereezeemu ebintu kubanga gavumenti ziri abantu setuli mu byabufuzi naye ze baatendanga okuba enjega. gavumenti y'obote nagirabako wadde nali muto naye ng'omuntu waafiirwa mukadde we naddala taata we asomera bwereere kyali automatically nga taata we olufa okusoma bwereere era nga bagenda ne bawandiisa ku ggombolola wegwa n'awandiika n'aweereza oyo yafiirwa bamulekwa nga basomera bwereere. kirema kitya gavumenti eno eŋŋunjufu okumanya nti bano abaana bafiirwa bakadde baabwe netutandika kuweza ani atwalako nani atwalako oli naye balinga kasomozadde afa omwana asomera bwereere nga tekiriiko kubuuza atleast nga bagamba kale ekyokusoma kiri kununula. ekyokubiri ng'omwana atambulira bwereere mu baasi mu UTC kati yonna gy'asoma kasaaba ne kaadi ng'omwana waddembe okubanga abeera wano ng'asomera mpigi ng'alinnya bulinnya kubanga emutwala n'emuzza zaabeerangawo zino ez'abasabaze yayimya buyinza kuko ate nga tosobola muyitako teeka olina omutwala batwala kubanga za gavumenti naye ze baayitanga ez'abajega. kati gavumenti yaffe yo lwaki tekiraba nti ebyo byetaagisa kuba zirina omusolo zaasolozanga mutono ne katufuna omusolo mungi kitegeeza bisobokera ddala buki bulungi. kintu ky'abaana abo nange kyansobera dda. nze mutaani wange yali nga asoma nasale kati ng'ate yabeera ewala ne bamukima ku 10 kitundu. goloza ki omwana agenda okutuuka mu kyokutaano ng'otandise mukako okusoma nga yeetamiddwa gwe omulimu gw'okukeera ku ssaawa 11 tegukutama. ffe twali twabikoowa dda. weebale nnyo naye ng'oli muntu mukulu ofunayo ne ssente kati ate ono omwana okusoma kwalabanga okutaliimu mugaso kuba aba muto. ffe bamukimanga 10 kitundu ateeka ne bamutuusa ku 2 kuba yasembayo okuba ewala mu kukima
ate ne mukuzzaayo nadde ne mbagamba bannange omwana tajja ssoma mubireke mubireke nenze neewuunya bwewuunya paalamenti yo tekyanteesa okuyisa etteeka nti abaana abato okuva ku bebi kiraasi okutuuka ku kyokubiri mu kiraasi beetaagibwa essaawa 3 ez'okumakya oba basome 4 ku 5 6 lesoni emu then bakomewo after lunch basome endala ate ku ssaawa 10 bonna bate naye minisita education yali yagamba emisomo gikome essaawa 10 anti kati olabira nti tegikoma 10 omwana waddira ku 2 abaava mbalala waliwo bwe tulaba ekiro ng'asitudde ensawo ye ssaawa 3 za kiro nenya ne bakugamba mbu abo sima bagenda kutuula bibuuzo ava mu prep n'obagamba musajja kwene ensentemu oddiyo ti omwana wa muno ku ssaawa 4 ng'ali mu ng'ali ku kutambula nsawo ku bitaalo balaba bambuka wano ku gundi wano ekkololo basoma shift waliwo abagenda ku makya waliwo abagenda ku 7 naye omanyi lwaki kiri bwe kityo gwe kye tugamba nti eno baabivaako tebaabivaako kwali kwawulamu nti abatuteeseza n'abatusalirawo abaana baabwe basomera mu international schools ebyeno ndooza tebabimanyi nti eno tuli mu leebuleebu so bali abedda ku mirembe giri abaana basomeranga wamu ng'omwana wa minisita ow'emupya waki bali mu masomero ge bamu n'agaaba n'abalala ng'obulumi bawulira bwe bumu naye kakati munnaye bano abatuteeseza abakola biki bw'alwala nga baga nti bamututte ku Aga Khan Nairobi kati anaamanya ati ebyakasuku ebyokubeera nti wali obujjanjabi si bulungi kyoyogera kituufu kwati aba international batuuka ssaawa 2 ne basoma ku 10 babeera baamaze actually 9 kakati onoomugamba nti nabaffe babaza kiro abimanyi alina kyamanyaawo wayi bintu si byangu kwegamba ensi yaffe eno ebintu byonna okuva gye tuvudde maka biki oba lwaki byonna biri kibaliga tewaliwo kiteredde kitambula bwe kiti era nawuliddeko omwe abadde ayogera naga nti yasinga kwewuunya nga awuliddewo ekintu ekikozeddwa nga kitereevu mbw asooka kwekengera nagamba lwaki kikoleddwa mu nkola entuufu abatidde atakikiriza kigendererwa ki agamba kire kituka sikirabanga lwaki bakikoze mu butuufu bwakyo balina kigendererwa ki babala ki kati ensi bwe beetuusaawo nga bye bakoze mu butuufu omuntu weewuunya tulagawo bintu si byangu anyway neka nze nako okwogerako ku gavumenti bw'oyogerako bagamba ogirwanisa bw'oyogera ebituufu bwe byandibadde bagamba ogirwanisa olina kuwaana biki ate kati obuzibu obuliwo ne bana abalabi bakubi banduulu bwe bakukwatako akasuku ayasama nnyo ayasamira buli kimu kati yali ayogera biki yali alowooza byabayimbi omanyi amanyiro yasamira abayimbi nogamba owa kandeke buli omu abeere gyatulume bitambulenga bwe biri abo abaana abo boolaba abo abakubi b'enduulu bajooga yamanya kwasamira baki tewawulira nga batandise Ssegirinya Ssegirinya yayitawo yakola bampaane sente z'abasajja yali alya zaaki n'omubuuza bagambye ko nti bazimuwa Ssegirinya yali addi sente z'abasajja musajja mulwadde naye bali eyo bamwogerera ebigambo ate ekinneewuunyisa oli ose noogera ekintu ekyo nze waliwo ekintu kyenneewuunya mwami Kasuku nkiwulira ku bannabyabufuzi sayidi zombi ono bw'avaayo ng'agamba twekalakaase abantu ne bamugoberera ne wabaawo abakwatibwa n'abattibwa ate abatta be basooka okugamba lwaki ottisa abaana b'abandi kati gotta baaki gwabase owaayi ebintu gwe kyokola tobatta tobasiba mujja kusibisa abaana baabwe kati gwosiba baaki nze ebintu kati ebyo ebintu abasinga twasirika otunula butunuzi oyogerako kyoyogedde ne bagamba Kasuku watya nobagamba natya kuba mwennyini mwe mugendo omusajja abasajja mivule yaŋŋamba beizonto byavaayo ne binyumiza ne binga Kasuku twalina omusajja yayingira omanyi yalinga ayambala 3 piece
asibira eno nga yambala esaati nambaliramu kali akalala ne kana akavaayo nakana akasiba wano mu kiwato n'atekako ekkooti kati bw'ayingira bamugamba nti tuula wansi bagamba nti yeesibye n'anywera bamugamba tuula wansi naga ngenda yimirira nze wane essaawa yonna nvaawo kobbo kale nagamba kati omanye enduulu eri wabweru abantu bagenda kwekyanga wano nja vaawo ono bayinza okwokyawo agenda olaba saa ziyiseemu ziri 8 hours ali munda tawulira nduulu n'asitama baleesa akawunga akaganye gamba sijja bbirya kuba ŋŋendaka lunaku lumu 2 3 na system n'erisetinga era okumuta yasangawo gashumba na kabuleeta anoonya enduulu tagiwulira n'amanya nti bano abaana era nayogera naye nanga akasuku nze nali sigenda genda wa Museveni naye oli eri munda abasajja bakutte ate ogenda okuvaayo mbuwalidde ebyana ne bidda okulive ne bindiisa sente z'esitaalya naye oyo ye munenyako kiri kimu yayogeranga ensonga entuufu mwami basajja mivule era ng'agamba akyaziraba naye sisuubira nti omuntu osobola okuba ng'oli mu bukatuliki ne bukunyiiza n'oyingira n'ofuuka musamizi ate oba waakiri ogannalokoka naye bw'ogamba mbuzi nayingiramu obusamize obeera obusamize buba bwalimu alaika okuba yali yanoonya dda ssente kubanga kati omukisa bwe gwajja n'agamba waayi kandiire eddala kuba munnaddiini yenna bw'atuuka nga ebitambula n'agamba ebintu byawano biddemu okutegeera yoyo g'owulya nti owaayi nali mu katuliki nasiramuka nali musiraamu nakola ki nafuuka mu polositante naye bawulya nti nze golaba nali seeka obusiraamu ne sibutegeera ne batunda ekibuli ne bajja kati nnyina essabo ekyo si kituufu ekyo basajja mivule yatulimba eyo nayo reasoning ekyo yatulimba alaika okuba yali yalinda ddoogo namulyanga nnyo nga bwana bwa people power bwanvuma ne bugira buti ekibiina tekiri kimu lwaki teyagenda mu FDC oba mu DP oba ne tumulya mu jema yo siwuleyo na lutalo noga kansinziire mu jema wano nwandire ebiruma abantu tuuse ensonga sakkiriza kyekyo tekyange mivule ennaku zino oba basajja mivule walagawa yalinga amanyi okunkubirako nanga akasuku tukoleyo ka interview toli muganda tayogeranga alya era batukubanga bakimwogerera ku mmere kati ali mu kulya omuntu oba alya tayogera kati yafuna ddawo kabini kati simba wali kuluna kati ayogere nga alya naye abasajja abo zawe byofuzimba tya omusajja akwata essente n'atakujjukira wadde naye mu byonna abakulembera ebyobufuzi si bannabyabufuzi abagobereze bannabyabufuzi ate omuntu yenna bw'owuliranga awagira nga yagamba nti nze mu nkyukakyuka mpagira Kyagulanyi nze mpagira Besigye nze ndi wa Lukwago manyi nze mpagira gundi obudde bonna abajja kukumenya omutima omuntu wagiranga nsonga kasuku baba akyali ku nsonga zo mugoberere bwazivaako tomunyiigira genda n'azirina kati ye munnankyukakyuka omutuufu so tebawagira muntu nze ne mu by'okuyimba kuva dda nze siwagira muyimbi nyumirwa luyimba si lwoyimba ebyekisiru ng'era mbuze nga nze ndi wagundi ndi tiimu gundi kuva dda nze saabanga ttiimu nanyumirwanga kyoyimbye nenga yayimbye oluyimba lulungi enkya bw'oyimba ebifu nga ŋŋenda ate kwayimbye oluki kakati empagira bwetyo bweyina okubeera tweyanzanya basweka amiina mpadde words of wisdom tugenda kubanga tweyongera ompitanga ngenda wiiki ejja nze mbaawo ku Lwokuna tugenda kudda wano tewali mutawaana twogere kadongo kamu n'ebisigadde tewali mutawaana olaba ate ekintu bwetwongera okubanga tukitwala mu maaso webale kuntuusa ku bantu wano kasuku live era nja kudda tuwuliziganye kati oyolekedde e Buddu ngenze Buddu olwaliro ŋŋenda eyo ntuusi oyita Sembabule n'ogenda ate nkomewo leero era olwaleero naye omukyala tanyiiga nnyo mukyala wo tanyiiga nnyo bino embeera mu trip ezo anti
nze mmanyi nti omukyala baliwo okuleeta mukwano abaami tuliwo okuleeta byetaago buvunaanyizibwa kati obuvunaanyizibwa n'obutuusa otya nga gogamba nze wendi essaawa 24 kati gwe wookomerawo omukwano we gutandikira weewo teri bibuuzo teri obudde bw'okuwumula gye buli mu maaso. Until next time mubeere bulungi mweraba.